Oli mukulaba Television ABS ekuwumuza ebirowoozo. Musige mtya abalungi abekumide composer ABS Television kansubire ate olunaku lwammwe Sunday yammwe nungi nnyo ddala yange amanya n'eddoboozi Nalija Aisha era mbeerawo nga bulijjo okubatuusako program ennungi Kalondozi ziba ssaawa 4 ku ABS TV ku Sunday nga nkuweereza ate program eno mwenkuleetera abenzi ab'ekika ekyenjawulo mwenkuleetera abaami obukodyo bwe bakozesa mu kwenda ku bakyala baabwe mpozi n'abakyala obukodyo bwe bakozesa okwenda ate ku baami baabwe naye nga program yaffe etandise olunaku olwaleero era nga mbakulisaayo mu mwenna abava okukola abamisinze wesibadde Florence wabadde ankwatirako nti mubeere bulungi chenyezo okugamba era mwebale kwagala ABS TV naye nga mikwano nga sinagenda wala nnyo temwerabira nga 26 November tuli ku Freedom City tugenda kuba tulanchinga ABS TV omuchomoje guli ebirabe by'okuwangula nga pichipichi nyingi nnyo Kalondozi Mukalaba Sheikh Umar Mwali Hajat Mayanja wali Koja Chimbo wali bonna bagula pichi Senachi Wafozi yagula pichi bozonna bazitekawo muberenga muziwangula ogegenya no presenter wa ABS TV goboyita munga wetali pichi ebirabo bingi nnyo ebyokuwangula so temwerabira ate tugenda beerayo bangi nnyo ddala mpozi aba Trust We Can ko Access Building in Natete bangambye nti temwerabira okuyitirayo ku ofisi yaabwe ate okubanga batwalira property yo gye wandyagadde okutunda somero lyo kizimbe kyo motoka yongonoonyeza baguzi babuze gwe jangu mu Trust We Can baberenga ate bakutundira ekintu kyonna property yo yonna gye wandyagadde okutunda katajukanyemoko katono mu program yaffe eyaliwo last week omumbejja oyankwatira muko esaali nali mradde muina kimwagala okulya naye sijja kibagamba naye nga program y'olwaleero ate complainant waffe mwami era nga agenda kubanga tuwulira ebigambo bye tumanye ye kiki yali yeetaaga ABS TV emukolere temuvaawo katugende mu bigambo bya complainant. Mwame yogemulaba mu kifaananyi complainant waffe eyajja omwaka gumu emabega oguyise nga yagala tumulonderere omukyala we engeri gy'ali akola safari yali tamanyi mukyala we biki byakola ewaka ng'avuddewo era twasobola okumulondoola wadde kyatutwalira ebbanga eppanvu eriwerera ddala lya myezi 12 bweddu yasobola okusonda ssente ezaali zimugambiddwa obukadde 8 bwe batyo tusobole okulondoola omukyala we bambi era yazireeta mu mpolampola oba akiyite mu installment wekanye tula okalire olabe ebyava mu investigations ezali side eyo. Amanya gange nze Rogers ekindese wano ku ABS TV kusobola kunyambako ku program Kalondozi ina mukyala wange nga tulina obutakwatagana bulungi waka enfuna olugambo olw'enjawulo era muna nsaba bwe munanyamba ku program Kalondozi kunyamba ku mukazi wange nja kubeebaza. Omwami oyo ng'abantu abalala bonna yali ayagala okumulondolera omukyala we yali ayagala kulondola mukyala engeri gy'ali omwami akola esafari naye nnyo ddala katugende mu investigations zaffe tumanye egyo byatandikira omwami ye bwe yatukwasa omulimu twagukola bulungi oba gwatulemerera tova ku ABS TV oli ku program Kalondozi katugende mu investigations. Nsani sokola asaba. Munange nyabo kusanga. Bali bulungi? Ndi bulungi. Kacha katonda yebale. Amina. Kale mukwano ekikumpisiza gwe mulimu gwo gwatukwasa waneeno. Enyabo. Bere kwanga twagumaliriza. Kirungi nnyo. Baba kwanga tukulaga wakawo. Enyabo. Wino obukakafu obujulizi buli kimu tewali kulimba biri wano. Neyongedde. Ulena kwera byakwe na mshara byabadde akola. Kirungi nnyo nyabo. Kalese. Kyensinga okwetaaga. Kati mune ngamba omanyi nti bwe tuba tutandika omulimu gwaffe gwe so atandikira gy'okolera safari oba wa maduuka oba wa tutandikira mu nju yammwe mwembi. Enyabo. Kisegere. Nkirawo. Era hano olaba bulungi twakulaba onaku ng'oli mu kutegeka olina gy'olaga. Omulimu gwaffe gwatandika mu kaseera ako ogw'okulondola omukyalo ono era kamera zaffe zaateekebwayo maka gaabwe nga olunaku olwolabira ddala awo omwami yali agenda safari mirimu gye era olwalaavu ennyingi ennyo yayita mukyala we n'asooka amutuuza mu ntebe n'amubuuliramuko akatono ne babako ebimu bye banyumya asobole okweyongerayo ku lugendo lwe.
kutegeka odoge na safari tukulya ngo sibula mukyalawo mugamba akume waka ujja komawo ennyabo kyolida yene nakwagaliza olugendo bulungi nagamba netuuka bulungi era bwatyo omukyala yaleeta engati z'omwami n'ebintu ategeera mulavu empitirivu ennyo anti olaba omwami yagenda bwazanyisa ku mukyala we baminga ewaka amaka gaabwe gassanyu nnyo ddala era yamusiibula omwami neyeyongerayo omukyala n'asigala ewaka fula bulungi wewa temwalinawo oluyombo lwonna mwaisibula bulungi awo ennyo nama n'olunaku olwaddako ne tugobera mukyalawo twamugobera ku booda naye n'atulemesa n'atubulako okugenda kwa complainant waffe emirimu gye oba esafari tekyatulemesa ate kulondoola mukyalo ono wabula ffe twayongera mu maaso n'okumulondoola n'okumubeerako ba investigators baffe nga bamutambulirako buli wamu gy'abeera adda era olunaku olwo yava bulungi nnyo ewaka ne tujja nga tumugoberera mpolampola naye nga bumanyi munange eby'emirimu kwolwo ate katonda teyali ku sayidi yaffe omukyalo ono yatubula simanyi oba atya naye tetwasobola kumanya gye yagenda ennyabo nga omanyi ya Boda boodajamu tugenda kuddamu okwetegereza n'ababulako ng'atubuzeeko tetwaddamu mulabako okay naye ate era tumuwulirako ng'alina omuntu gwakubira essimu ennyabo mukyalawo naye mumutegeera tetwamanya oba mukazi oba musajja nefe amalawo tumuwulira tumulaba buyo mulaba ku essimu kamera zaffe ezaali mu nnyumba oba maka g'abaana abantu ababiri zaamukwata bulungi nnyo era n'obumu obwa audio obwaliyo ne bukwata amaloboozi agaali gagenda mu maaso tuwulira amaloboozi ng'agamba nti omuntu gwe yakubira essimu nga mugamba ndi lubuto naye nandyagadde okulaba tubyogereko ng'alina gwategeeza ku ssimu mbadde mmanyi omufe tumanyi bategeeza mwami we gwe nze tankubiranga ku ssimu kuŋŋamba ebyo kati ayinza okuba yali akubira ba mukwano gwe ng'amutegeezako nga byafunye olubuto era nga manyi abakyala etubeera kale ebintu by'abakazi bizibu oluusi ayinza okubaako ebyenga oba asaaga tomanya kati nno munnange twagoberera mukyala ono ennyabo bwe tugoberera omukyala ono n'abaako omusajja gwe yasisinkana ennyabo era olunaku luno tebasisinkana mu kifo kyera kyonna nti oba restaurant oba balya mmere babasinkanywa basisinkana mu loogi mu kugoberera omukyalo ono olunaku olwate yalabibwako ng'agenda mu loogi emu n'omusajja omu kisoboka zamukwawe mabegetole yalabibwanga nnyo omuloogi eno n'omwami ono y'omu nga bapepeya bonna ku mulundi ogwo ndowooza olaba bayingira bulungi nnyo omuloogi naye ate ekyali kigenda mu maaso kyali kirala nnyo nze naawe weerabireko naawe otegeere munnange ebyali bigenda mu maaso kuba ffe twasooka ne tulowooza oba balina mirimu mirala gye bagenda okukola mulaba naye nga kizibu nnyo mukazi wange nga mbadde sikimusuubiramu ekyo naye toli mukyerabirako kama katonda ngenda mukola kyono omukazi kati twekuuma yanga tugende ku musaayi ate laba byakola kati eno muloogi teri business teri mulimu yali akimyeyo ki okiraba nnyo yali muloogi kitegeeza ono omusajja abadde amwagala nze bino byembonaabona mbabonerabonera yamwagala okiraba munnange ate muloogi we bali muloogi waliwo ekintu kyekyali kibakayanya ennyo ekyabakayanya nga mukyalawo agamba omwami ono amugamba tojjaamu olubuto era omukyalo ono yalabibwako ng'afukamidde wansi mu luyombo olw'amaanyi olwali lugenda mu maaso mukayana okungi ennyo omwami ng'amutegeezanga mbwatajjaamu olubuto omukyala n'amugamba bannange omwami agenda kulowooza ki munaffe twesika nga twebuuza lwaki agamba omwami ono era kwe kujjukira nti ye mwami gwe yakubira essimu ewaka n'amutegeeza nti ndi lubuto ono mukyala wange kazeemu emabega katonaawo omwami omulaba mulaba bulungi agamba mukyalawo tojjaamu olubuto kama katonda ngenda kikola ntya kino kuba ekikulu kya byonna omukyala ono okugamba oyo ntitajjaamu olubuto ng'ate mukazi wange mbadde manya olubuto nange yaŋŋa nti ali lubuto lwange kiraba ekigambo nti ali lubuto yaŋŋamba nti ali lubuto lwange ate kati alugamba atyo omusajja nti njagala kujjamu lubuto naye kyewuunyisa ku bigambo twabira ng'amugamba yamugamba nti omwami wange ndudde okubeera naye mbadde nsaba olubuto ne tuluggyemu ebintu bireme kuzuuka simanyi kye ŋŋenda kukola kubanga oyinza n'okwetta olw'omukazi oyo kuba sina kye simuwanga bw'omulaba omukazi oyo buli kintu tetupangisa namuzimbira buli kimu nemufunira n'omulimu okyakala bya lubuto bamaliriza okulukkanyaako omwami amugamba kisaba bwe kitu olubuto tuluggyemu ayi mukama katonda
kati ono omukazi oba era mukole baba ntya bulungi nozola kyebaddako ebamaliriza ne bagenda mu kikolwa kyo batandika laavu yaabwe kukanya ababiri baneeno ate batandika okukola omukwano anti munnange omwami yali akkiriza olubuto baluggyemu omukyala nga musanyufu nnyo era bagenda maaso n'ekikolwa kyabwe kwe kukizuula munnange nti abantu bano baali beeyagala era omukyala ono yayendanga ku bbaawe naye nga ayendera moyo loogi kwe kufuna ate bifaananyi mu buvubi obungi ennyo mwami emmese mwami naawe emmese mwami sokoko kuba emmese mwami emmese mwami naawe emmese ono omukazi sirina kyenyinza mukola wabula just okumugoba obugobya awaka kuba nyinza omutema ate ne bansiba nyinza omutema atema ne bansiba kuba kino kyakoze mami nawe kiraba eddala ekyo bakikola mwakola omulimu gw'amaanyi era mbadde sikimukkiririza mukazi wange oyo nga bw'omulaba nga mpe ekitiibwa tukolagana ebyawaka bibaamu ebyo tomunenya nnyo naye okutuuka ku kikolwa ekyo teyandikoze ekyo kamera zaffe tezaawummula teyandikoze ekyo kyakoze oli safaari oli mu kubonaabona n'emirimu gyeri okomawo omunoonyeza ssente ali mulooja ate n'omusajja omulala ede nakamugulira ne kapoloti maama we mwagenda okubeera kuba maama we abadde akyali muzigo nga mwagala obulamu bwange kati neeyo poloti ngenda gitunda butunziira kuba siyinza gikola ajja kunkolerakefu obulamu bwange bwonna sirina kyenyinza mukola kuba we mutema bajja kunsiba emirimu gyali gyonooneka wala kamwesonyi we ndowooza bwesonyi oba mpite taata ne maa oba mpite baganda bange kuba ekyokukola kati mukole ntya kuba siraba kyenjja mukola ninga ebimu ku byakola nga oli mu safaari mbirabye bulungi era munnange ffe twagenda mu maaso bane wakati okubinentulololerayo nese olunaku lumu tulaba mukyala wo ndooza nga omulaba ali ku ssimu alina omuntu gwakubira essimu naye nga amugamba nti agenze taliiwo jangu ng'akubira omuntu ffe gwe tutaamanya spy camera zaffe ezaateekebwa mu nnyumba n'obuuma bw'amaloboozi bwamukwata bulungi nnyo omukyala ono ng'ayogera nga n'omuntu gw'agamba ku ssimu nti munnange jangu nkwegayiridde jangu naye mukwano ng'ayogeza omukwano omungi ennyo n'akamwenyumwenyu akangi ennyo nnyo akali ku matama ng'awulira ayagala okumulabako ng'amutegeeza nti munnange omwami agenze jangu ne tulowooza oba mukwano gwe oba omwami alina omuntu gw'atayagala awo omukyala ono abeere naye twalowooza ebintu bingi nnyo munnange era lwali olwo nkiwulira nnyabo ate alinza ate kubanze takubiranga ku ssimu ekiwulira kuba omuntu amalamuga nti agenze ne tulinda tulabe nga tulowooza nti omuntu ono gwe twalabye mu loogi gwe badde naye alabika akola ki gwayita ewaka naye kamera zaffe tugenda okwetegeeza bulungi omuntu ajja ng'ate alaba tulabika musajja mulala si yeye aliwa era omwami ono yatuuka bulungi nnyo mu nnyumba n'atuula mu ntebe n'alindira omukyala tukyagendera ddala maaso ne programu yaffe Kalondozi investigations mulabye gye zaatandikidde ne wano we tuli ndowooza ate story mugifollowinga bulungi nnyo nnyo ne bagamba nti tukwata bingi nnyo kamera zaffe zikwata ebintu bingi nnyo kati ng'omulimu guno gwa mwaka mulamba so clips ezo ziba nyingi nnyo naye tuzitematema ne tukuwamu ate ekyomugaso ekyandikiyambye eggwanga mpozi ne complainant waffe abeere nga amatira bulungi nnyo so tukyagendera ddala maaso ne investigations zaffe tumuluka obulungi ennyo wabula katwengere maaso ne investigations zaffe tumanye ebyo byatambula bitya era byaggwera oba temuva ku program Kalondozi oyo gwolaba oyo brother wange oyo muganda wange mbadde manyi nti ate yo omwange oyo muganda wange talina mutawaana twali tulowooza nti engeri gye yabadde n'oli omusajja gwayise okujja ewaka kati tuwe nolaba ate nga lugambye brother wo nga brother wa jene twali kyamanyi kyabaawo omwami ono bwe yatuuka omukyala yatuusa bulungi nnyo engoye n'akwata kubo ne bafuluma ne bayongerayo ba investigators baffe ne babafollowing era mpaka ate mu restaurant ne balya emmere yaabwe buli omu ne bavaayo era bamalira ddala akabanga kawera anti omwami yali akiwa omukyala ono bagende bewemu ate ku lunch engeri omwami complainant gy'ataali waka omukyala teyatawana kufumba wabula ku olwo yakwata kubo ne bagenda mu restaurant n'alyamu ne mulamu we emmere naate wakajanja kubeeka ebyokulya emmere oba matooke oba muceere tusitookinga emmere amanda buli kimu weekiri awaka
Nabandi omusasi bagenda ko ne bali ku restaurant ne mulamu ne bavayo. Otagala kufumba. Naye tulaba brother we lo lunaku olulala. Akoma we wakaawo. Twali tunamanya nti omwami ono brother wa complainant waffe. Netugamba tengeri jali brother wo. Wakaawo nagira wakoze ki? Wayagalidde. Nate kyasinga tujje enviri ku mutwe kwe kula brother wo nga bomulaba. Kora ate byakola ne mchala wa complainant waffe yandibadde muganda we kubanga koro lunaku yajja atolala omukyala yagenda n'atula bulungi nnyo wali awali mulamu we n'atambulika omukwatira n'amutuula nako nga kyewuunyisa nga bali mukwano ne mukyala wo mu ntebe mukazi eyo ko tulabe bino ebintu muyiiya biyiiye ono muganda wange ng'akola kino Anna kati singa wangamba bugambi notatawana nakundaga bino kuba oyinza okundwaza pressure n'engwa ne tetwanule tusobola kugamba bugambi nga tobirabiddeeko onomanya otawino onomanya otya amazima amatuufu wandimbuulidde bubuulizi nti blaza wo akola muganda wakola kino notandaga bino kimale naye kati wandibadde tondaga bino byantebi olaba bino ebyomutebi biri mikolo myasinga ebitinitini naate bakola omukwano mu buliri ndozero balaba abavani bagera mu kisenge kyo era tekyabamalira abantu abo bagenda bulungi nnyo mu kisenge nga bwolabaawo budde mulimu akazikiza akatonotono naye nga era olabira ddala nti abo be bantu ababiri mulamu we omukyala ono ng'ali ne mulamu we bali mu kuromansi nga bali mu kukola omukwano bagujja mu ddiro ne baguleeta mu kisenge nga bambi omusajja wa complainant ali safari akola mirimu gye ye alowooza omukyala ate ali waka ali bulungi nnyo naye yagattikanga abasajja babiri yagattika omwami musoso okulaba mpozi neyandibadde mulamu we era omukwano gwagenda maaso ku lunaku olwo omungi nnyo nga laavu mpitirivu nnyo ewakaawo bali mulaavu kama katonda kyono omukazi ngenda mukolwa nti ono oba aliko ki abadde n'omusajja muloogi mwanda ate kati wuno ali ne brother ono muganda wange kati olaba bwe tugenda okufa ekikatugweyo ekyasinga otwewunyisa nti omukazi ono obwenzi bwe bali butuuse ku levo kyetutategeera era mwenzi nnyo olw'ensonga kuba mukazi wange yaŋŋamba alina lubuto lwange namusuubiza nno n'emmotoka bazawe ngenda mugulira akamotoka olw'ekirungi kyankoledde oyo namugulirako ne kapoloti ka maama we tumuzimbiremu ennyumba sisobola gwe labayo kyakoze ku muganda wange ate ne muganda wange naye musiru muganda wange teyandyagadde mukazi wange ne muganda wange naye talina magezi kati oba nkinnyonnyola entyeka mbagambe ntya mpa ku magezi ddala gwekyo kikola otya ku busungu ennaku gy'owulira oba gyempulira kati ŋŋanze kityanga kiri ku muntu mulala oba owulira otya muli kuba nyinza omutemaatema ku mbeera eyo gy'olaba kozeemuko kongeremuko twa kama katonda akantu kano simanyi bwe nnyinza kikola kubanga olw'ensonga ono mbadde muganda wange nga muwaki namugulira boda muyambye embeera yonna nga woowulira simanyi kyengenda mukolera kati okyali mukaanira ebyo wamugulira boda wakola buli kimu naye laavu yaabwe etandika butandisi ekyagenda mu maaso kyagiraba kati gwokyayombera binombu sima bagenzi baabo bamutebe bali mu buliri kati ne mu kiyungu bagukola oyinza okwatokolako omukwano na mukazi w'omukiyungu ne brother we yali mukyungu ne mukyalawo kugambye abantu baneeno balina omukwano mungi nnyo ono omuvubuka yageranga muganda we agenze ng'ali safari ne waba tali safari ng'agenze ku mulimu ng'ajja bulungi nnyo ewaka anti waka yalinga free nga bambi complainant ayinza kusuubiriza nti brother we yamwagalira omukyala era yajja bulungi nnyo mu kiyungu ne batandika okukolerayo laavu yaabwe n'amusula n'amuteeka waggulu we boolezaayo ebintu ne batandika ate laavu yaabwe mpola mpola nga bo balabaawo Mwami emese mwami nawe emese mwami sokoko kubemese mwami emese mwami nawe emese kama katonda omukazi anzise mami kubuulire ebintu bino singa waŋŋamba bugambi singa waŋŋamba yes singa nakugamba ne singa nagamba bugambi nga tosose birabira kwantegedde nti bituufu wandimbuulidde bubuulizi n'otandaga bino kuba bino okubindaga olinga nkolera n'olukwe lw'okwagala okunzita obusi bikubuulira owerabireko ng'obirabako ddala nti bakikola na bino ebinaakani byammwe biringa era jangu wano komawo tuula lindako kakano mwaka oyina gwe kakana sebo sooka kane wano kakana sooka olindeko kuba pulira pressure zinkuba
lwaki mundaga ebintu ebifaanagana wandibadde onnyumiza noŋŋamba wandi bitegedde otya nga kunyumiriza binyumirize wandi bitegedde otya wandi ŋŋambye nombulira nti omukazi mwesonyiwe mukazi wo malaaya oba mukazi wo ayagane muganda wo nonyinyonnyola nsobola okukimanya naye nga nga tondaze okyayombera bya mu kiyungu awulira kata nti wadde walampa ntebe genda bweru lwekogenda kwasana birwamuzana tekisaagala ozaasa kuba okyayombera ekyo naye brother wo twamulaba ne mukyalawo ompulira bulungi nga bali mu mukwano ogulaba bulungi wanini bali mu laavu ey'ekimmimmi omukyalo ono yawanga nnyo brother wa bawe time era emirundi egisinga yabeeranga naye nnyo nga bw'okiwulira okusingira ddala ate omwami oli omulala era ne ku mulundi ogwo nga bali mu buliri ate bakola omukwano mwami emmese mwami naawe emmese mwami sokoko kuba emmese eyo ngise mwami emmese mwami naawe emmese kwongere mukema kaako kale kati laba kati ngondaga byaki ebyo naye ate olaba birabe naye kati ngenda kukubuulira amaloboozi agalimu nkubuulire byebayogera oyagala okubawulira newotagambulira kuba kyendaba ku kyondaga ekyo anti njagala nkubuulire ensonga lwaki mukyala waayenda ye ensonga gyawanga ye lwaki ayenda njikubuulire gimbuulire kati nno munnange mukyala wo mukola laavu ne brother wo mukyalo ono yayendanga naye bambi yalina ekigendererwa lwaki yayendanga wadde ate yayendanga ku brother wa bbaawe era balina ebigambo bye bayogeranga alina ebigambo bye yamugamba lwaki yali amwagala okusinga bbaawe mwami emmese mwami naawe emmese kanzije mwami sokoko kuba emmese eyo ngise mwami emmese mwami naawe emmese amaloboozi ge twawulira nga banyumya bw'obalaba bano bakola bikolwa naye banyumya n'amugamba nti omanye omukyala okuwaana omusajja takuwaanango kirabika omanyatuba mu kikolwa ekyomukwano omuntu banyumya ne munne n'amwebaza yamwebaza bulungi munange bebi wewale munange kulikayo oli musufu gwasinga omukyala we yabyogera abigamba brother kale wulira kati oyo mukole ntya oli musufu gwasinga jako ebintu tondaga jako ebintu byo tondaga sokakana buno mulimu gwa guleeta sokakana nagubawa tondaga nnyo bwoti tobi ebyo bimala byondaze ebyo bimala temumenya mikono munveeko ngende ekyo kimundaze kimala ate okindula gyo nga bakana kugwayo ekyo kimala kimundaze twagala kuwulira bisigadde mulekeraawo kuba ebyo toyinza kunkola okimanyi nti mukyala we yagamba brother wo nti teweesobola ng'ategeeza nze gwe teweesobola oli mutine mu saizi wetaaga noonyeza ddagala erikwongerako wetaaga noonyeza ddagala amaanyi ga kisajja toyina kyomalako mu kisenge oli ekyo ekisajja kyajja kitalina makulu ayi mukama wano nze siri mugisu nandyeyambudde ne mundaba nsobola naye bamaliriza omulimu gwabwe ne bagwa eri ne bawujjaala anti baali bakooye nnyo ne batandika okwenyumiza ku mboozi ate endalala mu mukwano omungi ennyo gwe yali talaga na bbaawe bambi abantu bano baali beeyagala ndi mu saizi nso naye omukazi yampeebuula nnyo yagamba brother wo tolina kyoli nagamba nti bwino omujjawa soko nnyonnyola mpola kati ebyo bifaananyi ebirabye fayini kituufu naye kaakati ddala yo gwe bannange mwami emmese mwami naawe emmese kanzije mwami sokoko kuba emmese eyo ngise mwami emmese mwami naawe emmese katonza okudda nonenya omukyala nti yayenda yakola bwati ne bwati nenga naye kanyini tomalaako oba oyo gwe nsookeddeko nalina mukazi wange ne muleka lwoyo nenjagala oyo omukazi mukoledde buli kalungi eyo malaayo oba alina kasagazi nkozesa omukazi oyo omukazi onyakumanyira nnyo okugamba brother omuganda wo nti toyina yagamba nti akantu
tekuli wadde akatini bweka nkozesa omukazi oyo n'amatira n'abikoowa nga nze abantu baneeno laavu yabwe yagenda mu maaso bambi nga complainant waffe nga mbagambye nti yabeeranga safari teyalinanga budde bubeera waka ng'ebiseera ebisinga bambi abeera mu kukola naye nga omusota ogumulya mu nnyumba omusota ogwali gumuluma yali brother we ow'omunda yandibaako omuntu omulala naye nga muntu wa munda nga bw'olabaawo abantu bano bye baali bakola amatira era nolina bakulima nti amatira nga talina kyamatira adde n'akatini abakazi oba baagala ki yosukatya nga mabrother wo nti ekyembeeza naawe si kyalina kalungi nnyabo kenyinza kukolera mukazi oyo naye ndowooza takyalina kalungi yankoowa oba yagala muganda wange yasooka kwagala musajja muloogi bibiri mwabindaze mukomye okwo mundaze Kalondozi mubiri kutte wuuno mumulondodde blaza wange oyo muganda wange ddala ddala oyo ono yajjanga nnyo ewaka era yakozesanga nnyo opportunity ye teyatawananga nagenda mu buloogi engeri ewaka wano gye yali free amaka gaali ga brother we nga agakozesanga bw'ayagala era nga bw'ayagalidde okulaba omukyalo ono agenda n'amulaba n'omulundi ogondoozi omulaba era yali azze ng'ayina byaleetedde mu kaveera ne banyumya bulungi nnyo mu mukwano omuyitirivu ennyo bambi yali alaga omukyalo ono laavu omukyala ne bwe yayendanga ku bbaawe nga omwami ono kyamulaga ate kyali kyanjawulo nnyo ddala Kalondozi kyagendera ddala maaso wano ku ABS TV era nga investigations those are story mugifunye bulungi nnyo era muli mu kufollowinga omukyala mulabye ate engeri gyakyangamu abasajja be engeri gyakolamu obwenzi bwe ekisinga okunnuma yagattikako mulamu we kyekyasinga okunnuma ekyo gattika n'omuntu omulala naye omuntu ow'omu nnyumba sijja kwogera bingi nnyo kampumulemuko bwenkomawo ate tulengereyo maaso الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Sheikh Umaru omusomi weddua okuva Nansana Mastowa ku Ngabo stage. Gwe wenna ali eyo ng'olina obulwadde obukusumbwa abujjanjabi mu malwaliro gano nagali buganya okuwona. Baakusindikira amajini, baakubbako ebintu byo by'otunda tebitambula. Sebo oba nnyabo onoonya obufumbo buganya. Oba gwe yabufuna butaataagana. Jangu otuukirire mu maka gange Nansana tojja kusigala nga bw'oli. Nkola buli lunaku. Ntandika saawa 2 nkoma saawa 10. Nkola ku ddiini zonna. Gwe tofaayo oba oli musiraamu oba toli musiraamu, oli mulokole, oli mukatuliki. Nkola ku ddiini zonna. Gwe jangu ntuukirire ombuulire ekizibu kyo nja kukusomera edduwa insha Allah ojja kuba bulungi. Kyamaanyi kyokola okubanga weekomidde ku ABS TV okubanga olaba program Kalondozi ne program zaffe endala nyingi nnyo. Abula katoyongere maaso ne program yaffe tumanye byaggwerawa omwami obusungu yalina bungi nnyo nti teyasobola kumalayo investigations zinali oba Florence yalina okumulaga. So don't touch your screen katugende mu investigations tumanye gye byaggwera era bwe yategeera mazima yazzaako ki pressure yamukuba oba nedda. Tova ku ABS TV oliko Kalondozi. Gwolaba oyo muganda wange yennyini oyo kati naye wuuyo amwagadde amuganza ate ewange kati mukole ntya mukolere ki mpulira bubi tewandindaze na bintu ebyo kituufu tewandindaze bintu ebyo Bono omwami twagonska ate tutegedde nti omukyalo ono yayendanga ku bantu banjawulo teyakozesanga muntu omu yakozesanga abasajja ab'enjawulo nga yemulabye omusajja yasooka mpoze ne mulamu we wadde ng'obudde obusinga yabuwanga omwami eyandibaddenga mulamu we brother wa complainant waffe gwe yawanga obudde obungi ennyo ddala era ku ssimu awo yali ayogera naye mu mukwano omuyitirivu ennyo ddala. Wandimbuulidde bubuulizi ku mulimu gwe nabawa mu nnyambe wandinnyonnyodde ng'omuntu oba osobodde okukozesa bwe nti mwabikwata muti asima wamusanga wanditegedde otanga tobirabyeko nze bwe nnyonyola ntegeera nobbindaga temwandindaze kiki ekyo naye nga ddala tomalaako mmalako ate oyo lwaki agamba nti tomalaako era lwaki agamba nti weetaaga okunoonyeza eddagala okwongera mu sayizi looza bukyayo bw'abakazi nze ndi mukozi wa safari madamu sibeerawo bunaku omukazi alina kasagazi busagazi ye ayagala musajja abeerawo bunaku siyinza kuleka mulimu mbeere ku mukazi ndeko omulimu kuba nina omukazi awaka kumubeerako buli lunaku abenga amatira kwegamba talina kyokola talina kyawulira talina kyakufiiringamu talina kyamatira aba talina kyamatira mugende munyonyole ebya wandibadde nomunayo kakanya tuvaano kale ne tugenda
Anna. Kati tukole ki? Waka wote tushaga kula kintu kyona kyona kisigala nga kyeyongerayo. Ntambule nkutwale gye bali sawa zobana kati bali bombi. Ekyo kisinga. Tobaako kyodda mukulu okakasa ntwala we bali. Na kati bali bombi. Ntwala kyekisinga byonna ebyo byondaze okwo bimala. Tobaako kirala kyoddamu. Tobaako ku kyakina kyolaba. Tutambe ntwala kusini mbalabe obo byondaze nkakasa omulimu gwammwe mulimba ndabanga abalimba nkakasa nti tukulimba nsobola kulaga nti nsobola kubira omuntu abaliko essaawa eno n'atusindikira ki kye bali kuwa n'essaawa bali mukola bifaananyi saagala njagala live nkirabe mu action wa inti ali ne gundi nga balina kye bakola oba batudde oyo gwe munda zaawo blaza wange ko kye bakola essaawa ogenda okuva ngo manyi kye bali mukola tugende nze byenda byawo bimala nsange blaza wange ddala bye munda zaawo nga ddala bituufu kati no kaka natuviwano kubange ensamba gyonsambyeemu ne kiki kyonna kyokoze oyinza ovana ogenda otugumbula omuntu sisobola nina obugumiikiriza ntya Katonda sisobola kutta muntu nze oba sikutwala embireke ntwalaayo nkakasa amazima go ogambye osobola kikolako ne mulaba live kimala okay kaka natugende tugende ali no kakana n'amapesa galira bagonna mugakutudde ndago embuto wabweru yemukola fata kwakutudde bagwabye kutudde ng'olwana munkwata yalavaawo sikyasobola munyola amapesa gaye mugakutudde kale tugende kakana kimala ekyo naye akukwate kubanga oyinza okunkubira mu sisobola hello nkuwulira njaga bakola ki bagula TV leka mpulire lwaki omwana okuwulira nyamba nkolayo ekintu kimu kyoba onyamba nsindikire kinsindikirekingira ku laptop yange lwaki onemesa okuwulira connectinga ku laptop yange indabe ekyo kye bali mukola essaawa ndeka mpulire oli byayogera kyoba okola kyokka kyoba onkolera kyokka kyenjagala so teeka kutu nkwange yogeranga nange mpulira okitegeera kale nkolera ekyo ate owulire ki naawe kikyoyagala okuwulira nze mpulire nga mwogerere kyoyagala okulaba nze tugende mundage kye baliko oyagala kulaba kye baliko ebisi badde wawakanira ani oyise mukyalawo kyekyo oyise brother wo gulabe gwegu bali kugula sente zaani oya sente zali mukono nogula TV sawa mwana wagule materials mbire nyina akayumba awo n'omuzigo tugende we bali tukonfirming ekito njagala kakasa kituufu oyagala tukayo kwasa TV z'abandi zonna bino binabeerawo sisobola kwasa kintu nakimu gwe tugende konfirmingire ndabire ddiko ddala n'amaaso gange tugende awo tugendeyo tugende sina buzibu nzikakkanye ndi mukakamu onannumya n'okunnumya nze tugende kuba nze pulira tugende kata onogamba tugende gwogenda okwetwala oba nkuleke wetwala omanyiyo nkuleke wetwale bannange newobeera gwe nekikutuukako kamike tugende newe kikutuukako naawe ofa obulumi syandiyagadde kukwata ate nkusibe busibimu kati ogenda bwotyo nga bwodi tugende paka tunatuuka ebali mundeke tugende bulungi mutambe tuve wano tugende mbaze sijja lwana tugende nze mbivuddemu mukwatirawo kubanga tugende tugende nze kulabako jasi kimala mala omukazi oyo manye nti mbimaze kyekintuusa ku kino n'engoye zaye zonna nemuziyuza omukazi lwa mukazi aliyo omwoyo banji
abantu banene twasalawo tubatwale ewaka olwakafyo akali kagenda maaso anti abantu abali bakuŋŋaanye baali bagenda bakolako obulabe olw'obusungu obungi nga bategedde ekyali kigenda maaso. So Kalondozi program twasalawo tubafunire emmotoka ebatwala ewaka gye bali babeera basobole n'okusootinga ensonga zaabwe wakati waabwe nga abooluganda n'omukyala. Emirembe mugenda mulondo buli nze bagenda bamanyira bulwatu ono mbeera naye n'agamba n'agenda nenkuma mulamu wange lwaki ngamba tunoyala mulamu wange oyo omusajja talina magezi mutulondolako kibuti kyo mutwagaza mugende mulondole bali abamagala okulondoola agenda abantu bakulembera mu kyaki ye atwagaza ki mulamu kakkana saagala nze kuddamu kumumanyira saagala alinayo tebuddamu kutumanyira mutwagaza ki bino biki be mukwata kiki kyoyagala mugende mulondooleyi mugende mukwatawo abasibe bamulondoola gwagenda mukazi wo olina mukazi wo mulese bakolesa emirimu gyo mojja olondoola enzo nondoolako ki omumanja nze nyalamba bwe mukomerero saagala mukuddamu kumumanyira ono mulamu wange olina okubeerawo waali kubanga bali aberekereko nobuwerekezi naye ati nomuddaawo nemandika okunnondoola kasajja kukalidde wankalabeko. Ate ndowooza mutegedde story yaffe gye yatandikidde oba program yaffe gye yatandikidde okutuusa essaawa ya kakati oba bakyogera batya weekomekkerezeddwa. Yes, bwendowooza lwe luganda olutuufu naye nga mukwano story omwami bw'atyo bwe yafuna amazima yali yeetaaga wadde amazima gakaawa nayita Florence teyalina kyakola okuggyako okumulaga ebyava mu investigations. So musaasirako nnyo obusungu yalina bungi nnyo nti yayasa screen y'omusajja brand new teyayasa banange tusaasire ku ssente z'abantu. Anyway, omwami brother wa complainant yakola kyali kibi nnyo okudda ku mulamu we kyali kibi nnyo ddala era n'omukyala kibi nnyo. So abakyala ndowooza muyina kye muyizeemu mwekyo si kirungi ate bw'obanga oyendayendera kale ewalala si mu bantu bawo bamanyi wadde obwenzi si bubi at large naye oyenze ate ku mulamu wo ku muntu bawo gwamanyi ow'ekika kati yabaawukanyiza tebagenda kuddamu kukwatagana naye ng'ate bakika kyokka omukyala ye agenda kusigala nga ekika kye akolagana bulungi nnyo. Lwaki nedda njagala mberekereze kyemwagala okuwulira she was a baby girl, she's called Gabriella, ye yava ate mu ntumbwe zange mbagala nnyo era abatumidde baby Gabriella mpozi King Swahez. Thank you so much. Freedom City nga 26 November gye tuli nnyo mpozi ne Trust Weekend wali okutunda property yo musubire bulungi tusenkane Sunday ejja. Relief music. I'm a slayer, super duper bolito player. Pitira lawyer, city gold digger. Sagala player, city player. I'm a slayer, and I'm worth that good love. Wake up and blow, wait a bit alone. Don't leave me alone. Make me your baby mama, not drama, kuwa kukama. Kangule medical, be my darling. I'm solid, deep all in. Now take you in me. Polichi muchikola kululo, jizina luno show you love. Tosima, tola wali sina, ngawano wali bigina. Tozalawa, siri kauli za vibe nzalunda. Zazi kuza, wensikirira fala. Kwe, wensikiriza. Ay, kati salawo. Oba tuvawo. Kati salawo. No.
luno biri kumi na guno kano kalango luno naze luno. Cool breeze, brand new release. Rakati chata sasusa feels better na cheese, too hard to seize. Attention, got me like kiss, skills. Mpako kiss and a closing tune. City cotton razor, mze sibataliza wabula wekaza watandiko kwekoza teba kusuza ate toba chiri munulu. No 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 no. I'm a slayer, super duper bonito player. Bitira lawyer, city gold digger. Sagala player, city player. I'm a slayer, and I'm worth that good love. When my love dear, ngate wala ila ai kushoto kulia. Every